nti wobajoga bakkiriza okubajoga naye ate tebakukkiriza batuula mu ngoma zo bajoga. Ate ffe waffe nga batujoga ne batutuulamu. Museveni atutidde abantu ffe mu Central batutidde abantu emirundi mingi nnyo. Najjanga abawa busente. There was a time nga amagye bwe gakuttira omuntu bakuwa akasawo k'omuceere amina akasawo k'obuwunga n'akasawo k'ebijanjaalo mpozi n'okugulira keesi ne bagenda okuziika omuntu gwe basse bo bennyini. Ne tukigumiikiriza ekiseera ne kituuka abantu baffe nga revolution emaze okutandika eyaffe tusituse bannayuganda tutandise okwogera. Museveni n'alinyisa ku bbeeyi y'abafu baffe ng'abantu babawa miliyoni 12 bakuttira omuntu wo ne bakuwa miliyoni 10 enkya ne beewaana. Ekyo tekikola mu West. So we need those people on board. Era omuntu atwawula nabo abamulabe wa revolution tayagala tugende maaso. Kati then nekijja eyo yonna mpiseeyo nga njagala kubalaga nti ate bwe kituuka mu ffe mu kibiina ewaffe there is no way tetulina ngeri yonna gye tuteekeddwa ku accommodatinga mu njawukana. Era wadde akamyufu gwe kali nti tunoonya kadi beara. Revolution yatuteekera bulungi ng'ekyo tekiteekeddwa kuba kizibu kyaffe na kweyawula. Lwaki? Revolution ya outlininga criteria ze tulina okukozesa. Definitely nga tukitegedde twetaagako omuntu omu ku buli position. Tuba twetaagako omuntu omu. Era nga bagambye nti gwe omuntu genda akakiiko k'ebyokulonda kakwetaagako obubonero 40. Ne ka outlininga obubonero 40 osobola bujjamu kinaki. Then obubonero obusigadde nkaaga obujja ku ground. Ekyo kibeera kitegeeza gwe munnankyukakyuka oyina taski ya kusomesa bali abantu b'oku ground. Ffe bannankyukakyuka kye tuyina not to deepen ourselves mu politics kubanga at the end of the day tukimanyi bulungi nnyo nti okuwangula ebifo ebyo nga system tetunagikyusa tetuyinayo kye tugenda kubanga tuwangudde. We shall only have candidates who will go ne babeera ba MOP ne babeera mu parliament n'ayogera naye nga byayogera bikoma mu kwogera tebiteereddwa mu nkola. Ate ffe bannankyukakyuka bannansi okusituka okukwata mu nsonga z'eggwanga tetwasituka kwogerako bwogezi ku nsonga ezo. Biteekeddwa okubanga bye twogera biteekebwa mu nkola ne bivaamu ebikolwa. Era nze yemu ku nsonga lwaki mbeerayo ne sijja kwogera ku mikutu lwa nsonga saagala kufuuka mwogezi wa ku mikutu, saagala kuntwala nga entertainer. Bwe njogera nammwe bye tuzze tusome ebbanga lyonna njagala tulabe nga tusobola okubissa mu nkola. Kyekyali ekiruubirirwa kyange. Tulina okukyuka tufuuke ekyokulwanyisa so si kusoma ku byakulwanyisa. Nabagamba tubeere amawulire tuleme kufuuka basomi b'amawulire. Ffe nnyini tulina okufuuka amawulire. Kati bwe bamala okuleeta nti tugenda mu protestive vote. Protestive vote oyo yekka gwe tulonze gwe tuwadde kaadi ye muntu gwe tugenda okubanga tugoberera era gwe tulina okulonda ku kalulu wali. Lwaki? Revolution yatwawulamu dde emiteeko ebiri. Either oli kubanyigiriza oba kubanyigirizibwa. Abanyigiriza beetikka obubonero bwonna obusigadde obugenda okulabikira ku ballot paper. Abanyigirizibwa tulina kamu ka ambuleera. Era oyo gwe tuba tuwadde ambuleera bw'oba oli wakutunuulira kalulu gw'ayagala okulonda bangi nnyo bagenda batambuza biproblemu nti era ffe tulonda pulezidenti yekka ebifo ebisigadde tebitukwatako twagala pulezidenti. Buli woonoolaba ambuleera oba ogisanze ku kifo ky'erosi wano oba ku bwa kansala oba ogisanze ku bwa meeya oba ogisanzeewa wonna woonoolengera ambuleera nkusaba olabewo kifaananyi kya pulezidenti Kyagulanyi. Era y'ensonga lwaki natuuka okukkiriziganya n'abaleeta strategy nti bw'oba okuba posta oba baana gw'anoonya ekifo kyonna teekako ekifaananyi kya pulezidenti as a way of reminding people nti tuli mu protestive vote. Kyekiteesako ekifaananyi not everyone can read
ekigambo protest vote nategera n'ekitegeeza naye teekako ekifaananyi kino omuntu bwana kirengera tumanye nti ambuleera yonna weeyimiridde ne president ayimiriddewo era bw'omulonda ku kifo kyonna ky'olondeddeko ambuleera ogenda kuba olondeddeyo president kati mwe bampoza nze ntunulidde president tutunulidde entebe nnene yokka awe mulina okutegeerera nti buli awali ambuleera waliwo ntebe nnene ye protest vote ekyo tekimpa beetu nze kusoowagana naawe essaawa eno nga tetunaba nakakasa oba gwe bagenda okuwa ambuleera bagenda giwanze tutandike okuyombagana nsobola okusalawo okukozesa ebigambo ebirungi okunnyonnyola biki bye ngenda okukola naawe n'okola ekyo era kiba kyabwewussa nze okutandika okudikampeininga ggwe nga nkwogerera amafuukulo olw'okuba sisitimu bwetyo bwebadde yakusiiga ttoomi revolution yajja netuwa alternative era ffe bannankyukakyuka tukimanyi nti tuvuga agendas bbiri at the same time nga agenda esinga obukulu ye ya protest vote erina climax egamba nti tukabanje tukalwanirire mu kukabanja okukalwanirira twetaaga bannayuganda ffenna tubeere kimu waleme okubaawo eyeekwasa nti babbye kalulu ka gundi ate nze mbadde simuwagira wabula akalulu ako baba babbye kaffe nga bannankyukakyuka kati siinaako ku bantu abo nga nkuanalysis saidi zonna ezivuma eziyomba eziŋoola gye nnyinza kugamba nti eno ntuufu okukola byekola buli akikoze kyonna kyakola mukyamu kubanga bwe baba bakulembeze baabwe nga be babatuma abakulembeze abo bateekeddwa okukimanya nti waliwo obulamu oluvannyuma oba tulina mission esukka ku ntebe gye baba baagala oba ekifo kye baba baagala gwe weebuuze nti singa tuwangula ekyobubaka bw'omukyala wa Kampala Central kitegeeza nti tuwangudde eggwanga n'ebbanga lye tumaze ng'ekifo ekyo kiri mu mikono gyaffe kiina kye kikoze ku kununula eggwanga twalinunudde ye watya bwe mutandika okukuubagana ne mulwanagana ne mupeevingira we ekifo kye mubadde mulowooza nti mwakinunula dda nga endowooza y'abantu bweri omulabe wamwe najja n'akibatwalako mumanyi ne NRM gwe yawadde okubeera flaga beera waayo mbakyala awo mu Kampala Central oba Minisita Kabanda mubaani mumanyi bwe muyinza okutandika okukaayagana mwe ne mulwanagana ne mwesika ebitogi ne muyombagana ne mukola mutya eventually ye na strategizinga n'agenda n'ababbako akalulu ako nga baba wani justification namwe eyinza okubamatiza nti wamma abanupu babadde mu kukaayana ate olaba bwe bawa gundi kadi ate nono naye n'asigala nga ajja obululu bwabalema okugatta mukozesa obwongo nga mwe abantu ate mutegere ne kye muyina kiki ekiri more valuable than ekirala. Is it the position ya member wa parliament yoyo oba obuyinza bw'eggwanga lyonna okutwaliza awamu? Muyinza n'okwekanga nga bw'ogenda okunnyonnyola ennyo nga tumaze okukwata obuyinza n'otemaatema emirimu gya member wa parliament owa Kampala Central n'oyagala obutemeeteme n'emirimu gya member wa parliament ow'abakyala owa Kampala Central, ekyamazima tewali njawulo ng'era tewaliwo need eteekesawo kifo kya member w'abakyala. Before you know nga bakusaba ne member w'abakadde, bw'onoovaawo nga bakusaba ne member w'abavubuka, bw'onoogiroti nga bakusaba n'ow'abayizi, bw'onoovaawo nga bakusaba n'ow'abamalaaya, n'ow'abasawo and so on and so forth. Later on tujja kuba twerabidde nti ekituleese mu revolution kwe kuba nti eggwanga lyaffe lirina burden ennene
Tuina wa civil servants banji nnyo compared to size ya economy yafe. We are facilitating a very big or a big public service compared ku nyingi za NC yafe. Yensonga lwaki debt burden yafe tesobola kukka. Politics yafuke omulimu. Because if it wasn't, singa si mulimu nga buweereza, there was no need as to why people would fight. Why would they invest a lot of money in it? If indeed they are fighting for a service, they just want to provide a service to us. Why would you think they invest in a lot? Why would they go an extra mile of tainting their names with the propaganda and malicious information? Na abantu ba ayinga sente. Indeed, politicians are only eyeing the positions because they bring them closer to the national cake. Not because they want to liberate us. So, fenga feba nansa abanyigirizibwa. Chituka katako. Kekalike baba gamba, every generation should identify its obligation. Then you pursue it or you choose to betray it. Chikakatako kutegira chichiche tuwagala ngaffe bannansi twetaaga ki? Twetaaga ki indeed? Malinda alwanira kifo ky'ababaka wa member wa parliament ng'omubaka w'abakyalo wa Kampala Central. Jafa nkifunamu ki? Kiryoke kinkanula amaaso. Kiryoke kinjogeza ebisongovu. Kiki kye nkifunamu? Ebyange ebinkwatako bifiira ludda wamu ofisi ya mubaka w'abakyala oba kati awo okusisimuka kwaffe we kuteekeddwa okubeera. Okusisimuka kwaffe we kuteekeddwa okubeera. Nabagambyeko nti nalina information gye nalina okubabuulira ku stage eno. Naye olwaleero nkoze ka program kano ng'agambye nti teweekanganga oba teweewuunyanga bino nga bituuseewo. Revolution bwetuukamu eno stage etandika okuweeriira ku bantu baayo. Buno kati obubaka bugenda eri mmwe abaddidde ekintu kino ne mugufuula omugano ne mwerabira nti revolution esetinga zino criterias okusobola okukakasa akasengejja kaayo. Ate nabagamba akasengejjaako ffenna katukwatako nga bannayuganda. Abifuddeko n'atabifuddeeko, eyeenyigiddemu n'ateenyigiddeemu, akasengejja ffenna katukolako. Naye no siteegi gye tulimu, revolution etandika okulya ku bantu baayo. I didn't want to give this information because I knew we tugiteekawo ne mutandika okugitegeera. The enemy would also take advantage n'atandika okwe-eliminating abantu nga bajja kwekwasa nti ki. But because I've started seeing videos of comrades nga bavaayo nga bafulumya the same information ignorantly, I had to come and tell you. Era ababadde bagenda n'ebikolwa bino mu maaso muzuukuke. Mumanye embeera gye mweteekamu n'obuzibu bwesobola obbaleetera. There is a comrade gwe nalabye, and I've seen very many comrades nga bafulumya message eyo. Mainly nga bagidirectingira ba comrades abalala ne ba comrades abamu in particular. Era nga kivudde ku conduct yammwe, especially mu kiseera kino kye tulimu. Omwana omu yagambye nti mumutanya tujja kuba peva. Omuvubuka gyali yakoze video eyo ku TikTok. Nabaga tujja kuba peva muzanyira mu struggle y'Abannayuganda. Wake up. Mutegeere ekintu kino. Those of you who think that you're more important than others, those of you who think that muina following nene nnyo kati muli so untouchable, just remember we are all expendables. In as far as the revolution is concerned, all of us are expendables. We can choose to
forego you and pursue the mission. Kekalike twabagamba nti tujja tuke kiseera nga tubuuka emirambo naye nga tugenda mu maaso. If you see those messages nga ze mulaba mwenna ze musisinkanako kati buli muntu mu buli wingi gy'olimu bw'osisinkana abantu nga bakola message nga bagikudirectingidde either linnya mu kyawakati mu bikolwa byo obeya the consequences we kinaaba kizze mwabalala abagoberera batebinkwatako bandaba bulabi. Stage gye tutuuse mu revolution erya ku bantu baayo. If you start seeing people falling down, don't get surprised. This is a stage where the revolution akasengeja we katunula mu bantu baako bennyini. Kati either muzukuke yo revolution yatuteerawo naye tugamba nange nti wadde ebyo tubigendamu naye mwe temulwana tie temufaayo mwe mukakkane musomese bannayuganda kubanga ati the end of the day climax ya protest vote gye mwogerako yeetaaga bannayuganda bafuuke ekyokulwanyisa. Munnayuganda ave mu biri bye tubadde nga twogera baani abanaatuleetera emmere mulina okufunayo abanaaleeta amazzi mulina okufuna abanaatuleetera emmere ku gundi mulina okufuna ki bakitwale ng'obuvunaanyizibwa bwabwe. Buli omu amanye nti ngenda mu lutabaalo luno nganze nze matiri eyeetaagibwa wali neetaaga ki to refresh myself nja kwetaaga amazzi. Buli omu amanyi kapasite ya tanka ye weetaaga ki. Prepare yourselves. Ogenda mu gye bayita do or die mission. And we need, instead of us fighting for gundi yasana kadi gundi yakoze nnyo gundi takoze, some of you olwokubanga mugobererwa bantu mutukane ku extent eyogera ebintu byotoli ebi exposing anti bulijja abantu badde bakulowooza ng'omuntu ategeera then netono otandika oku exposing obusiru bwo simply because ayogedde ku mabanja Uganda geena naye n'agamba nti wotunuliramu n'obalabalamu nti tulina ba civil servants bangi nnyo mu ggwanga Uganda ate nga ennyingiza yaffe ntono. Kino kiba kitegeeza nti jjukira bano ba civil servants baba basasulwa emisaala gyabwe giba mingi ne weesanga nga ate Uganda efuna katono nti kibakakatako ate okubanga mbu bafuna ate amabanja oba oliawo okubanga bamitinga demands zino ezitaggwawo buli lukya. Ndowooza muwulidde engeri gy'agezaako okubanga alambulula ensonga oba oliawo ebibuuzo bibadde bingi nze naawe ng'ebintu ebimu tetubitegeera nga we biri naye agezaako okubanga buli kimu akimenya tusobole okuba nga tutegeera bulungi era nga tuvaawo ffenna nga tunyonyose oba nga tutegeraganye ku bintu naddala ebitambula. We yatandikidde yatugambye nti kino ekintu kinene nnyo era kyeva olaba avaayo kubanga akola ki amenya buli omu ategeere.